Eggulo lyabadde essanyu ng'abawangudde okulonda abanaakwatira ekibiina ki NRM Bendera mu kalulu ka bonna bajaganya okuyita mu kamyufu. Bano twogeddeko nabo ne batubuulira akalulu bwe katambudde n'ekyabawanguzza. Farida Nambi eyawangudde ekyambaka wa Kawempe North obukulembeze bwa NRM obw'okubyala okuba obujjuvu agamba kyamuwadde omukisa okuwangula akalulu. Ntambulidde nnyo mu kabondo aka30 akatuula ku buli kyala ke NRM. Ono kati obwanga bwolekezza kalulu ka bonna era n'alabula gwe yavuganya naye mu kuddamu okulonda kwa Kawempe North. Era kati nnumba Nalukoola okumusengula okumujja mu Kawempe North afuneko ewalala gy'akola ki gy'alaga bagambako nti musajja mulunzi oba anaagenda mu bya bulunzi. Wabula asabye abakulu mu NRM okwongera okutereeza naddala mu budde obw'okkuba akalulu. Abantu abamu ekawempe kati wano mu North balya mmere yaki ya leero kati omujje ku mulimu omugambye ogwenda kumpayo essaawa emoddeyo kuki omulimu gwo ate bali ne batuuka ku ssaawa nga 5:30 oba oluusi na 6. Yesing Katongole eyawangudde ekyalubaga North agamba nti okuwangula akalulu olina okuba nga omutima gw'akaluba. Ab'enkwe babeera bangi, abanoonya byabwe babeera bangi, abakubira wano wabinyo wano kiri bwe kiti olina kuguma ebyo oba olina mutima omunafunafu oyinza kwabika. Anderson Bulola yawangudde n'ebitundu 51 ku buli 100 nga ku miruka 13 yawangudde emiruka 11 ku ky'okukwatira NRM Bendera ku kyombaka wa Nakawa West. Polling station ezisinga twabadengako n'abantu ate kyenkana abaagala okwenkanankana n'abo abazze okulonda naye ng'ate si NRM. Obuwanguzi bwe agamba bwavudde ku buteekereranya naddala ku nsonga ezikwata ku muntu wa wansi. Eyawangudde ekyalubaga South Musambaziira yawangudde n'obululu 2,137 nga bye bitundu 94 n'obutundu 5 ku buli 100 ku byalo 79 ebiri mu kitundu kino. Agamba okufaayo ku mbeera abantu ba wansi gye bawangaaliramu n'okubakwatizaako okubaako kye beekolera ye yabadde mmondi y'emmenye. Abantu balina bye bali mu kusiima, abaana b'abantu erubaga bali mu kusoma, abantu tuli mu kubateekateeka mu kulaba ntukyusa obulamu bwabwe n'embeera zaabwe. Wadde nga wamu waalabikiddewo emivuyo, Judith Abaho eyawangudde ekyamakinde East agamba nti ekyamulobedde kuwangula na bitundu 74 ku buli 100 okuva mu byalo 113. Mostly my campaign evadde campaign etuukirira omuntu wa wansi neeraba ebizibu ebibasoomooza ate nga creating a solution. Wadde Kampala amanyiddwa nnyo okutwalibwa oludda oluwabula gavumenti, bano bagamba nti tekibayigudde ettama kubanga abantu tebaganyuddwa kimala. Era abantu kati baagala omuntu anaabagattako ng'ekitundu, omuntu agenda okuleeta solutions mu kitundu kyaffe. Bulldozer siwa parties, nze ndi w'abantu bonna era bw'oyogera ku Mbaziira mu Lubaga tebamulabira mu kifaananyi kya Mbaziira we NRM, bamulabira mu Mbaziira omukulembeze w'e Lubaga. Weevi yaliyo mwaka 5 mabega ba opposition ne bajja ne balimbalimba abantu baffe ne babasuubiza bingi tebalina kye bakoze ne 1%. Ssentebe wa NRM Kampala Salim Uhuru agamba nti akalulu katambudde bulungi wadde nga tekajjumbiddwa nnyo. Ono asabye bonna abawangudde obutakiika nsingo wabula bakwatagane n'abawangudde n'akaabonna aka 2026 NRM ewangule. Si yakufana okuwona kalulu ka Seruganda nsaba busabi anawangula kiriza ode mabega woli akuwangudde tulumbe tulinde 2026. Uhuru agamba nti okusimba mugongo kola ya bwerufu era takkiriziganya na bajja kubwa Namunigina oluvannyuma lw'okuwangulwa. Era nkiwagira 10 ku kinaakyo tusigale ku kalulu ka mugongo. Lwaki bwe bakuwangula mu mazima gambo wano mu mazima bampangudde. Kati bano boolekedde olusozi Gambalagala olw'akalulu ka bonna nga bavuganya n'ebibiina by'obufuzi byonna. Susan Nanyanzi agafeeyo Cospark TV.